Olunaku lwa leero Nathan Nandala Mafaabi okunoonya akalulu akutandikidde municipal y'e Makindye Ssaabagabo mu Wakiso district. Ebitundu ebisinga Nathan Nandala Mafaabi abadde abiyita mu buyisi nga yayimiriddeko mu kikajjo n'abuuza ku balonzi katono bw'abadde tannaba kweyongerayo eruwafu ate ne mu bitundu ebirala. Olukuŋŋaana mu municipal y'Entebbe alukubye mu Katabi Town Council abatuuze bwe bamusiiyikidde ebibuuzo ombadde n'ono amubuuzizza enteekateeka gy'alina ku byenfuna ng'anunula ensimbi zonna abantu ze bakukulidde mu mayumba gaabwe mu bumenyi bw'amateeka. Ogenda kuteekayo sente zitamanyi kipanja oba ogenda gade n'okola ezakola mutigumu n'ezakola mutegamu n'olwaleero nga gyosatambula kakasa mu ekyo neyandiza. Okubuuza Nandala Mafaabi ekibuuzo kino bakinaanisa akyagala kubanga asoose kubategeeza nti guno gwe mulimu gw'abadde akola mu mawanga amalala gonna nga India nti era Ssaabaminisita wa Buyindi Narendra Modi yamuyita ng'agezaako okukuŋŋaanya ensimbi zonna ezaali zikukuliddwa abantu mu mayumba n'amuyambako era Buyindi bweto n'esobola okugonjoola ekizibu kino. Yafuuka Prime Minister wa India yalina ssente ze bayita black money nga ziri mu mayumba g'abantu. Ekiseera ekyo n'akisaba nti national eby'okumalirira ng'eri omu kwabirira bwalibasi ne tugamba tukolera kiti tugambe ba Indian bonna bagula bank account bateeke ssente zaabwe ki ku account ngende mpulira bulungi yakuba namala okuteeka ssente zange ku account ekibuli bw'anaagenda okukugyayo ssente ajja kufuna ssente ki empya. Nandala Mafaabi ategeezezza nti abantu bangi wano mu Uganda bazimba ebizimbe n'okutandikawo bizinensi kyokka nga teboleka bulungi nsibuko ya nsimbi zaabwe n'ategeeza nti olunakwata enkasi y'eggwanga bano agenda kubasimba mu masengere babitebye lwaki bafiiriza eggwanga. Yazimba ekisaawe yazimba ebiki twagenda muliwayo okubeera talina babiri tano bagekatano olukulu Museveni segera n'omuntu mukambwe yandikoze Speaker of Parliament Museveni akolamu ebirungi nazijjawa ofuna nze bwebaana mwagala mwagala Uganda olongoke mpeye ebisala anasobola bana. Nandala Mafaabi wano wasinzidde n'ayambalira ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama eyasabye abalonzi bonna nti ku lunaku lw'okulonda olumala okusuula akalulu kaabwe baddeyo ewaka beewummulire emirimu bagirekera ab'akakiiko k'ebyokulonda. Nandala Mafaabi ategeezezza nti kino kikyamu. We want to advise them. This country belongs to all of us. We don't want our country to go in flames. Let us have a true vote. Let the one who wins it very, very objectively. Allow people to watch their vote. They will not, you tell people stay there, this is a line, watch your vote. Why are you chasing people from a polling station? You rather die while watching your vote. Nandala abadde awerekeddwako Isaac Muzeeyi eyeesimbyewo ku ntebe y'obubaka bwa Paalamenti owa Makindye Ssaabagabo ne yeeyama nti ensimbi zonna zaanaaweebwa ng'awangudde akalulu ng'omubaka wa Paalamenti okusobola okugulamu emmotoka azisaddaasa okuziwaayo eri abantu mu kitundu kino ekya Makindye Ssaabagabo okusobola okwekulaakulanya. Bannamawulire Makindye Ssaabagabo twateesa nti okusabiriza tukuveeko era n'ensalawo n'ensacrifice nga ssente zange ez'emmotoka singa mala okulayira nga bwe bansuubiza nti bagenda okumpa akalulu ssente zonna nazibawa already bali mu kwekola mu SACCOs olumala oziregisteringa lumala okulayira ssente nze nzireeta teziyita microfinance ssente zijja buzi. Olunaku olw'enkya Nathan Nandala Mafaabi agenda kubeera mu division eya Makindye ne Kawempe mu kibuga Kampala. Gerald Damulira Agafeyo Spark TV eno municipal